Mayanja nze nkubuulira omuntu yekka eyaziikako ku muntu we ng'afudde COVID-19 yatuluma yasobola okunyumiza olumbe lwa COVID kye lwamukola era abalala basanga beebaza nze neebaza nnyo COVID-19 kuba yatuzibula amaaso oyo omanya teyaziikayo muntu we n'omu yeyeebaza COVID-19 kaakati leero waliwo obulwadde bwa red eyes butambula naye omuntu yekka yalumiddwa ku red eyes yasobola okukubuulira red eyes bwakola ki bwaluma akati naffe ebbanga lyonna tubaddengawo nga tugamba abantu bannange gavumenti eno enyiga omuntu tuli bubi gavumenti ekunyiga kati nga babasumba naddala ab'abalokole nga bo bawoza tewali gavumenti bagiwagira okuva mu mambuka mu maserengeta east west ne central era bana n'enjogera egamba nti omukulembeze katonda yamulonda era nga bamanyi n'okupredictinga addako bayimirira ku kituuti ne balangirira kakati ono taata bwe tumumala tudda ku mwana bwe tuva ku mwana tudda ku muzzukulu ategedde kubira yesu mu ngalo azzeemu amagezi akubira yesu mu ngalo kati twabadde awo gavumenti eyagala kibakwatamu kati ojja kuwulira batandise dda nyalabyeko mukwano gwange gwempenya ekitiibwa omusumba Sserwadda owomundeeba nange muwanya ekitiibwa ekitaffe ddala nze nategeera enjiri nga ngitegeera ku mwami Sserwadda oyo Joseph edda nga bakyabulira enjiri e Masaka walingayo musumba Kalibbala mu Nnyendo edda that is 1993 Saimo wabeera kwe Masaka mwenyini omwo mu Nnyendo omugambye omusumba Kalibbala wa Munyendo kanisa yali Munyendo 1994 ate nombuusa nali mbaddeko Masaka gwe naye namulabye ng'omusumba Sserwadda batandise kati okwogera oludikya about the government n'enkola yaayo ey'okubayingiramu n'okubakebera ku nfuna gye bafunamu ssente amazima ga Katonda mu ggulu gavumenti eno yalwawo dda okubajjako omusolo n'okubasaba balaga embalirira n'okukebera ebikolebwa mu makanisa omwo ekituufu kiri nti amakanisa gaafuuka dda ebyobusuubuzi by'abantu bizinesi z'abantu ezeetongodde ezitalina layisinsi ezitaliiko agamba oli bukya buki ku makya n'akwatayo obwawandiikibwa bwe ng'obwo butaano Makko 14 agamba atya Matayo 26 agamba atya nalyoka tutegeeza nga Bible bwe muli mu mutwe yonna n'alyoka kyasita akwatayo bwawandiikibwa bwe bonna ng'alyoka abuteeka mu mutwe ng'anoonyayo kapito wa mitwalo nga 25 ng'agula ebibaati bya sikurapu ng'akuba ekibaati nga ye atandikiraawo olwo ekkanisa eranze ogenda mu mwaka gumu ogenda okumulaba nga international ministry nga yeetongodde eri awo ng'abayisaako Range Rover ng'akola buli kyayagala naye olw'okuba nti babadde nga baleeta numbers kati nga beekweka mu gavumenti abo basumba tebaagalangako gavumenti nga tomukulembeza asiba mu makyaki gaabwe tebagiwagira kati gavumenti kyejja ekitegere tebagiwagira ne badde nga bagyekwekamu olw'okwagala okusigala nga bakola emirimu gyabwe kati linda olabe enjiri egenda okutandika okubuulirwa ku bituuti singa gavumenti emala n'ekitongoleza ddala n'egamba nti abasumba batandike nabo okuwa accountability y'ebiweebwayo omusolo gutandika okubagibwako beetegereza empapula zaabwe omusumba amale kuyigirizibwa amale kusoma ebyokuwoza mbu Mwoyo Mutukuvu simanyi yanzikiseeko simanyi eddoboozi lyazze nga neebase kati eddoboozi ligobererwa empapula siwagira gavumenti n'ebikolwa byayo but for this cause njiwagira abantu babbiddwa mu makanisa omwo kyotayinza kukkiriza abantu bayisiddwa bubi nnyo bw'osanga amaziga g'abaana abakaaba abaana bakadaama abali wabweru awo abasumba bebalidde ssente zaabwe toyinza kuzibala abalala bw'amala okukola obukyaki bwabwe bw'amala okubba byabbye nga ggalawo teri abuuza ekkanisa yaawo yaggaddewo etya ettaka ly'abantu liriwa liddawa ebyo teri abimanya waliwo ekkanisa yali awo ku Ntebe Road awo waggulu awo nga y'amaanyi nnyo ku lusozi ng'ekuŋŋaanya hundreds and hundreds of people nga babeera waggulu awo buli lwa Sande kiro misana nga tebavaawo omusumba w'oku Ntebe Road awo waggulu awo ng'ennamulanda awo
bwe yamala n'agira ati wuu nekigwa nti kiwedde na buli kati teri amanya wa abantu bano ababbibwa ababba yaani kati gavumenti ke yabakuttemu seruka mulama yute bagenda kukwata kuliri ogenda kulira okuwoloma naye waliwo ebimu ku ebyo ebijja kuliko okuwa accountability ensimbi muziyingiza mutya zifuluma zitya era ekyo ndoza omusumba omundoza wano yalinga yakikola ebbanga lyonna nti bwewabaawo oba olukuŋŋaana lwonna n'ebirala byonna avayo n'agamba abantu nti bannange tuyingiza ensimbi bwe ziti twafulumya bwe ziti twayingiza bwe ziti tusasanyiza bwe tuti omusumba Bugingo ye accountability abadde agikola bulijjo mu ndiga ze kyesiraba mu balala andi kakati ziriko lisiiti nga bwe ziyingidde oba nga bwe zifulumye enyingiza kati gwokyaprovingira nti accountability gyabakuwadde bantuufu ajja n'agamba nti no ebinusu ebyo 5 twafuna ebinusu 45 twafuna ebinusu 5,000 empapula obwako 10 twafuna 10,000 Uganda bakyaferebwa nnyo kakati wegenderezanga nnyo omuntu akuwa accountability nga togimubuuzizza aba yeekengera ki tomubuuzizza accountability weekweka mu ki kubanga ffe bwe tuba tuwaayo mu kkanisa tuba tuwa Katonda ffe tetuwangako muntu era Katonda tetusobola mubuuza accountability era bwe tuba tutwala ebirabo mu ekereziya bwe tuba tutwala ebirabo ku mizikiti bwe tuba tutwala ebirabo mu makanisa ne bwe biba bya musabo ng'owaayo oba towa jjajja ono mandwa kwetuula oba owa jjajja oli gw'otalaba yes kakati ne mu makanisa abantu abawa ebirabo mu makanisa baba tebabiwadde musumba kati why do you come and give out accountability nga ffe ebirabo twabiwadde Katonda kutanti oba olina kyeweekwekamu ekirala okitegeera kiringa okujja mayanja nga naakatuuka bwe nti obanga wakatuuka mu makaago ng'oli musajja n'otuuka bwoti ewaka oluba okutuuka bwoti mukazi ono agamba ku ssaawa 6 wano nno saabaddewo nagenzeeko ewa mukwano gwange tonnamubuuza kigambo na kimu mukwano gwange nembeerawo ne mugamba nno ndeka ŋŋendeko ewaka nankuba oluboozi bannaye Olive alina oluboozi navuddeyo nga ku ssaawa 12 tonnama kumanya mukaaga oba yavuddeyo oba tannavaawo tewali yamubuuzizza nti ku ssaawa 6 wabadde luddawa naye ye n'akwesooka kakati ekyo mu mawulire gw'oli w'amawulire tulina ze tuyita disclaimer omuntu okuvaayo naawe accountability ku ssente ezitamubuuziddwa aba akoze disclaimer temubuuzanga kubanga mbawa okitegedde aba amaze y'okukwesooka yakwesooka n'agamba nafunye 2,000 naye ate twaspendize 3,35 naye twebaza Mukama olukuŋŋaana lwawedde twafunye 2,000 naye twaspendinza 35 naye twebaza Mukama olukuŋŋaana lwadde lulungi abantu balokose bantu bazze eri eggulu n'akulaga tewali ggoba lyonna lyayingidde anti aba amaze okuteekako olukomera olulala tobuuzanga kubanga temukola magoba aba akukaka okumwesiga wadde nga si mwesigwa okitegeera somebody is forcing you trust him or trust her naye nga munda mu yakimanyi nti si mwesigwa naye agezaako okuteekawo embeera emwesigisa nze nakolerako mukama wange nga nkyasomesa mukama wange nga bwetuuka okuwummula ng'osuusa osanga mubanjayo emyezi 1-2-3 kati ng'ajja n'olukalala lw'abaana babanja ab'essomero mu meeting olwabo babanja akati mulaba abaana tubanja $1.4 million abazadde bonna tebasasula bonna bagenze tubabanja naye olunaku olumu waliwo omusomesa omu yali omukalabakalaba amugamba muzeeyi kyekituufu abazadde osigadde obabanja $1.4 naye osobola okutulagako kubasasudde lisiti yaabwe yo nga bwekola ki bweyimiridde era omusomesa oyo tamu eyaddako n'agobwa ku staff teyaliiko okitegeera so some people
abagaba accountabilities naddala accountability tamusabiddwa aba ateekawo disclaimer gwa planninga oba gwalowooza okujja omubanje oba omubuuza enfuna ye n'ennyingiza ye n'ensaasaanya ye yaba akwesoose abakutaddeko olukomera abakutaddeko ejjiji abakutaddeko olukomera togezanga n'obuuza saabagamba nti olw'egindi lwatusala era kibizibu nnyo tasobola kuvaayo n'abagamba nti olukuŋŋaana lw'egindi twafunye amagoba ga miliyoni 8 tasobola era buli accountability egenda okufuluma efuluma muli muloosi waliwo byempulira nti radio z'abalokole oba radio z'eddiini ne TV z'eddiini nga teziweereza bino byansi bya bulijjo zo nga zifukasinze ku ddiini nti zitoolebwako ku musolo ne ziwa omusaamusaamu era bimu ku byempulira nti nezimu teziweera ddala kaakati ezo zo era ndoza nazo zimwe nazo zibongedde okutunuulira nalinako ewamu gye nali nkola eyo ow'omusumba omu gye nali nkola kakati nafuna ekirowoozo nagamba nti singa tudya rediyo eno nebeera kuba music no satula music netukola ne programu zizino eza bulijjo ebyo ebyensi ddala rediyo eno ejja kuba eyongera okuyingizako kasente kati musoma n'agamba ko ye kale ndongo ne bagiteekako neesabula ndongo ne bagiteekako programu nezikyukakyukaawo abamu babagobyabo balesa abalala ba bulijjo abaana bonna ne babeera ku rediyo okwo kakati musumba obuzibu byalina bwali bumu nga tayagala kuwa musolo gujjudde kyokka atayagala okukola ebireeta ssente kati twabeerangaawo myezi ena enyimba nagamba kati musike muzijjeko netuddayo mu kirokole netuddayo mu kirokole kakati oluusi emyezi ena kati tuba twakaddeko mu kirokole awo mwezi nga gumu kati enyimba muzizzeko kugamba ng'abeerawo waganagga tayagala kuwa musolo kyokka tayagala akole kati obuzibu bwe twasanga bw'omu ku bubonero obukulaga nti bayaaye abantu baferedde mu linnya lya Kristo abantu baferedde mu linnya lya Katonda bayaaye ezo radio I'm not so sure nti tezisasula musolo naye kyemmanyi nti babakendeerezaako kubanga balina ekyekwaso nti balina ebirango bye batalanga okugeza tebalanga myenge tebalanga kampuni za betting tebalanga bukalimpitawa tebalanga mabaali tebagalanga balina ebintu bingi ebivulu by'abayimbi tebabiranga kakati bateekawo bu excuse obwo naye ate era balina bye bakolanga era nabyo si bye by'eddiini rediyo eyo yalibadde bukya ku makya ne buzibanga ebuulya kigambo kyaki kya Katonda naye buli bw'ogifuula commercial buli bw'ogifuula business oba okoze eki oba owedde nakuba kati nga bulaba Radio Maria nga bwolaba Maria nti Radio Maria terinako birango byonna bya ekereziya bukye buzibe nga tuli awo ku ekereziya nga twogera Yesu ye Mukama nfuna bulungi bonna bagamba nti nakalango ka woteeri yange tekalinnyako buli bw'oteekamu akalango ka Uganda Revenue Authority buli bw'oteekamu akalango konna okitegeera olwo oba omaze okufuula radio station eyo business nenze ngamba nti gavumenti wekireetedde kirungi oli awo tugenda kuyambibwako tugenda kufuna ku njiri ey'amazima etali ya byabufuzi abasumba kati bagenda kutandika okubuulira enjiri ey'amazima ng'obuulira enjiri ekwata ku bantu sakira ti abantu bajja mu kkanisa yo onfuna bulungi abantu bajja mu kkanisa yo osobole okukuŋŋaanya ekiweebwayo ofiseeko kyona hawaaki gavumenti kuba kati bwewabanga gavumenti ekuba oluseke gavumenti ejja nekuba oluseke lwayo nerukuteeka ku mmeeza kakati nomala neweeyogeza ebyekisiru abantu bye batakkaanya nabyo nga bakuviira kati ng'omala ng'ogwa nakyo kati bantu abasumba bagenda kitegeera nti gavumenti si mukwano gwabwe patana munnaabwe mu bizinesi kati nabo bagenda kutandika ogisabula amazima bagogere kubanga obulumi obadde businga okuluma bannayuganda nga ova eno mu nsi nga bakunyigiriza omukazi abadde akolera ku kkubo KCCA ekutta obuntu bwe ebututte n'obuuza bannange naddukira wa n'ogakanziruka ennyingira ekyaki oba waakayingira ekyaki nga bagamba nti NRM ye yokka naye n'ojjukira omusajja yayodde obuntu bwe ku kkubo nga yadde ayambadde essaati ya yero
kati ng'abantu babuliddwako awokukola ki awokulaga ewatuufu awokulaga ng'ekyaki zafuuka z'abannabyabufuzi era nga zoogera byabuki byabufuzi kaakati ekyaki ke kaseera ebeere independent ekola omulimu gwayo ebuulire enjiri yayo eya kristo ereme kubaamu kikono kyonna onfuna bulungi munnabyabufuzi bw'ajja nga w'opposition aweebwa akatuuti mu bwenkanya ng'owa gavumenti nga naye akoze eki nga zze kubanga gavumenti emaze okubanaabira mu ngalo ebeesambye bulijjo ekibadde kibeeyinuza kati ekibeere kyakalidde mwebaga nti ekiyinula ennyana kiba mu kibeere kati ekibeere kyakaze gavumenti omusolo kegunone ku kituuti era njagala bafuneyo no basajja abambala obujaketi bwa URA batuulire ddala ku bituuti bwe nga bwe badde omanye obusajja obadde butuula ku maduuka oba efris nga bubala buli kasitoma ayingira n'erisiiti kati njagala URA efune obusajja bw'obujaketi etulye ddala ku mulyango akamu katule ku mulyango akalala katule mu audience akokusatu katule ku kituuti mu bibbo oluba okukwata ebibbo bwe bati okubijja mu mikono gy'okubisabira omukisa mukama w'ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi omukisa mu linnya lya Yesu tusabye amiina ng'okwasa URA ng'okwasa URA ewe baba URA ng'eyisaamu engalo ng'esooka etemako ezaayo ezisigadde nga zijja gye muli bwe munaakitegeera nti katonda gwe muweereza tasula nakasero abasumba lwe munaakitegeera nti katonda eyabatuma teyabatuma kuweereza gavumenti yabatuma kuweereza byaggulu naye ennaku zino namwe mbadde mwaseerera nnyo nga muweereza katonda we nakasero n'entebe Ashbaga Kato yavuddeyo nga ye mulugonya mbere terabika bulungi nnyo kusinzira because bwe yali mabegeeri bwe yali ng'ali mu Nuupu oba ng'ali mu Firebase nga tunaona kujja mu Nuupu Firebase biki byonna omu ku babloga abaaliwo nga bamaanyi era nga balabika nti abayogedde n'ebirala byonna ne tujja okutuusa Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ebyobufuzi ne bagenda ekyaddondo ne bavaayo najja kuba pulezidenti naye mu process awo omulenzi ndowooza akasente ne kajja nga tekalikeka nadda ku ludda eri olw'NRM nakuba ekintu nga labika bulungi nnyo kati nebbanga bwize nga lyetooloola abadde ajja avangayo olumu ne yeemulugunya ne bamuyita ne bamuwayo kamotoka obanga byaddala simanyi naye ne baga nti bamuwaddeyo kamotoka bamuwaddeyo ku busente awawo n'abulamuko n'amala n'avaayo ne yeemulugunya namala najja natulaga nti kati bannanga ate nnimye ennimiro yange y'amaanyi nnyo natulaga ebikolo nga 4-3 okutuusa era lwabadde yabula kati ate yamaze n'avaayo buto naye ng'ate embeera etesanyusa nga bwe yali nga Ashbaga Kato naye ng'agamba nti yali alina idea ye byonna kakasa vidiyo yabasinga bagirabyeko ng'agamba nti nembeera si nnungi abasajja bamulimbalimba bamukuba ekikono kati yaddeyo mu ttale gy'abeera yeesirikira talina kyakukola ensi yamufundirira dda kino kitegeeza ki eri ebyobufuzi bya Uganda n'eri abavubuka naddala babuloga tekirina nnyo kakwate ku byabufuzi bya Uganda kye bayita politics abantu kyabalema bulemi kutegeera nti politician tabeera mukwano gwo era bw'otakeeranga ku makya n'ogamba nti munnabyabufuzi gundi mukwano gwange nedda omuntu oyo muba mufaanaganya endowooza naye tabeera mukwano gwo era takulowoozaako nga ggwe ng'omuntu wabula anoonya ku butya bw'ayinza kukufunamu challenge yokka gye twafuna ku baana abo ya mulundi gumu n'abalala bakyakola ensobi ezifaanaganako eza Ashbaga Kato oba oliawo naawe mayanja ekyosobola ogikola nange enkya nsobola ogikola singa mba ndowooza nga Ashbaga bwe yakola ki bwe yalowooza kikutwalira ebbanga okuŋŋaanya n'okola erinnya ensi okubanga bwekulaba bwetega nti oyo ye Geoffrey Mayanja it takes you a lot of time and money okukola erinnya ensi okubeera nga bwekulaba egamba nti oyo ye Simon Rock kakati munnabyabufuzi ye kyabala ayagala erinnya ly'okoze emikwano gy'okuŋŋaanyiza gibeere gigye kubanga gavumenti eno gye tulimu emanyi obulabe obuli mu bantu okubeera awamu emanyi obulabe obuli ku muntu okubeera ng'alina abantu abamukkiririzaamu era abamugoberera nti abantu abo abakukkirizamu era abakugoberera olunaku olumu kyangu nnyo okubagamba nti heyi mukwate ku left era bonna ne badda ku ki ku left
kubanga omuntu tugeze kati ku channel yaffe eno tulinako abantu ngo omutwalo gumu 12 ba subscribers abantu abo buli mboozi gye tuteekayo bagiraba kitegeeza ebigambo bye twogera babiwulira tulina abasalamu ne bateeka ne ku TikTok accounts zaabwe kuliko n'abatugwako nga tosiba subscriber nenga nabo balina gye batugobereramu mu ngeri yaabwe gavumenti emanyi obulabe obuli mu kintu n'abantu abakoze amannya gavumenti kyebeyagala kyekiki tenyumirwa byokola nga Simon teyagala byoyogera nga Mayanja tekwagalangako wabula eyagala kukolayo ekintu kimu kyokka ekwawule n'abantu bo era bwemala okutuukiriza missoni yaayo ey'okwawula n'abantu bo yonge emala ekuta kubanga oba osigadde mu kibira nga Hashibaga Kato bwali mu kibira n'embwazi yo gavumenti awe bemaze okusikowalinga era ebeereringa essanyu ligitta olwaleero mikwano gyo Mayanja bakwagala si lwa jaketi z'oyambala wabula olw'endowoozayo mikwano gya Simon Rock tebanjagala lwa birevu bino tebanjagala era ne bwenzija nga nyambadde ekikookolo nga fesi tebagiraba n'emikwano gyange olw'endowooza yange kati olunaku lumu bwe bukya nendaga mikwano gyange eyo nti bulijjo endowooza gye mbawa ya kifere oba nenjawukana ku ndowooza bulijjo gye mbawa nagyo kye gikola tekiba kinene nga gikwata ekkubo nga gikola ki nga gidduka emisinde emiyitirivu kati Mr. Gavumenti agenda okukulaba ng'osigadde bw'omu mu kibira ate gwe akaluluko nga Hashibaga Kato omuntu omu tekalina kye kagigattako ng'emala ekuta ng'ekusuula awo bangi be badampinze era buli muntu asarendarinze n'olekawo emirimu gy'ogende okyuse endowoozayo odde mu ndowooza etaliiyo ofundikira bw'otyo yes bayibuli gye nsoma erimu ebintu eby'okuyiga bingi nnyo omwana omu yali waka nga talina mutawaana nga talina tabbu yonna katalina tabbu yonna ng'alya bulungi emmere ekyemisana n'ekyeggulo nga yeeyagala taata aleeta sukaali ne batabula ne banywa ennyama nga muzeeyi agigula ne balya nga tewali mutawaana bwakya kumakya n'agamba kitaawe nti nze njagala omugabo gwange muzeeyi mpa omugabo gwange muzeeyi n'akeera ku makya n'akwata omugabo n'aguwa omwana nga wuli ayagala kwetongola awuli ayagala kwetongola naga nti oyagala mugabo gwo nti nze mpa omugabo gwange nkuviire muzeeyi n'akwata omugabo gwe n'agumuwa omwana n'akwata omugabo n'agutunda n'ayolekera yakomawa yakoma kasasiro ng'alya ku mmere ya mbizi so ebiseera ebisinga bw'okwata omugabo gwo bw'okwata ekyobugagga kyo bw'okwata amaanyi go bw'okwata ettutumu lyo bw'okwata supremacy yo obuzito bwo n'obuwaayo olw'ensimbi ofundikira oli kasasiro olya nambizi era bonna abakikoze bwe batyo bwe bamaliriza Hashibaga Kato eno si surprise namulabye ng'akaaba n'agamba structure zange ze nali nkoze eza ghetto plan yange yonna nga bwe nali ngikoze kati gavumenti kwetambulira yes wali oyagala ki bwe yakuwa ssente wali ogiguza ki bwe yakuwa ssente wali ogiguza ndowoozayo kati erina kutambulira mu ndowoozayo kati gw'oli useless tokyalina amagezi go wakola ki wagabawa walibaddewo amagezi nnyo ng'amagezi go ogeesigalizza naye bw'oba wasalawo amagezi go gabawe bakkirize batambule n'amagezi go dda mu kibira olunda embwa and they cannot come back to pick you again okujjako nga mwoyo w'amagezi akujjidde noddamu ne werebuildinga noddayo ku track bw'eba YouTube channel ng'oguddewo empya n'otandika ku subscriber 001 yakigezako naye nekigaana kubanga wakati awo gundi zaabwe bazikwata bazibajjako Facebook zaabwe si kuddayo ku YouTube ku Facebook bayibuli egamba nti jjukira we wagwa weenenye ekya YouTube mpitiddeyo buyitirivu yes jjukira we wagwa weenenye keera ku makya
togenda kunoonya headquarters za Nuupu gye ziri tandika obeere activist nga bwe wali tandika okole byewakolanga audience yo bw'enaaba yakuddiramu ejja kudda bw'enaaba tekomyewo era tolwana nayo bw'enaaba ekomyewo you be lucky enough okuddamu claiminga kyonna kyoyagala okubeera mu bulamu bw'ensi eno naye gavumenti tokyalina kyogigamba kyeyali ekwetaagako yakifuna yagenda tereera bwe baba ze baakuwaza ggwawo oba zaali tezimala oba baakusuubiza busuubiza oba wakola kimanye nti wakeera ku makya n'ojjamu engoye zo ne bakufunisa olubuto kati zaala mwana wo tolina gw'okaabira era namutunulire ne ng'alaba nnoono omanyi kisingako nagamba n'oluyimba lwe nawandiika baluyita nkubadde omukisa mulimu layini egamba nti omukisa ogutonyanga ettondo naye nga lyalubeerera mulungi nnyo okusinga ogugwa ng'enkuba nemala n'ekya ekyeya ne kikkuba it is much better n'obeera mu kantu kakatono ng'olya kitono ng'osurvivinga mu kitono naye ng'okyakitambulirako okumala ebbanga okusinga oli lwajja n'ekikutiya nga ajja akikulula n'akikusuulira mu lujja bwe bbaba nga bw'akireese bwe kizza omulundi ogumu muganda wange n'okuddayo bwe kiddayo era n'obonaabona hashback kato just weetereza mbwetereza jjukira we waseerera odde engulu oba tozze engulu you have no one to blame byonna byaliwo mu kutegeera ku si bwe guli nga tunatera okumaliriza tugendeke wa Dr. General Kizza Besigye eddala ng'omuwadde ly'amaanyi atakyasaavinga ntadeka ka retired mutuusiza kulya jeno sajja yakoma kubwa mwadde lya jeno adeda si jeno kano shafu zabaddewo dieso omukulu ne bamulinyisa eddala okudda ku retired kano Kizza Besigye waliwo kiragala nti oba oli awo essaawa yonna bateekateeka okukola ekibiina nabalabyeko nga bagamba nga bwe beewaggula kubanga bwe baayawukana ku FDC ey'ennajja nankumbi ne bagenda e Katonga balina enteekateeka z'okukola ekibiina ekyabwe ekipya FDC esigaleyo eri nabano bakole ekibiina ekyaba Besigye ekyabasajja bange ba Meya Lukwago n'abalala naye ng'olwekitegeeza kyo olw'ensonga nti ebbanga lyonna ekibiina kye bayita FDC nga boogera ku FDC nga olwengera Dr. Kizza Besigye boogera ku Dr. Kizza Besigye olowooza ku FDC kino kinaalaga ki mu byobufuzi eri Dr. Kizza Besigye era kigenda kumulekawa Besigye y'omu ku bannabyabufuzi b'empa ekitiibwa era nga nze omu ku bantu abatono ennyo abamwagala ennyo era abamuwagirira ddala era bw'atandika okwogera mpaayo nnyo amatu gange ne muwulira kubanga he has substance mu bintu by'aba ayogera owulira nga alina ekinyusi yes alina ekinyusi kigambo kiri nnyo ekyoluganda alina ekinyusi naye kati akabonero kutandika bw'oba musomesa otandika okumumakinga cross otandika okusazaamu w'obadde omuwadde omubonero otandika okuddayo mabega okusaza mu bubonero bw'ozza omuwa nti bannayuganda baatandika okufuna okwekengera nti kano Kizza Besigye ayinza okuba nga layini gy'alimu ndala okwawukana endowooza zaabwe bannayuganda yes era kwe kufuna trust mu Bobi Wine abantu tebawagira Bobi Wine olw'okuba nti Besigye yali afudde Besigye yaliwo naye baatandika okumujja mu trust kwe kufuna omuntu omupya okukola ki okuwagira Besigye bw'okwata ekkubo 221 twakusonyiwa bwakwata FDC n'oleeta Amuriat kubanga wali tonnategeera wali tonnaba kwekakasa kirooto kya National Unity Platform
nga tonnategeera bulungi people power kyali kisinde awo nga tuyingira ekibiina ate tuli mu kisinde naffe nga tunoonya bwe tuyuzaayuza n'oleeta Muriat ajja avuganye ne kibeera fayini naye okuva 2021 okutuusa leero ndabyeko Bobi Wine nga Besigye agenze ku kitebe ekya Nuupu omulundi egiwerako nno omulundi ogutali gumu egitali ebiri nga kiraga nti mutandise okubaako bye mukkaanyaako era oluusi ne baba yabanga taze ku kitebe oluusi basigana ku Hotel Africana n'obalaba nga balina ensonga ze bashira era waliwo nekibale bagamba nti abeebina bassa omukago kati kyenjagala okubuuza nti gwani yakulimba nti birina kuba ebibiina 100 okusuuza Museveni entebe gwani yakulimba nti birina kuba bibiina 20 nga biri ku ballot paper emu okusuuza NRM entebe instead buli we tuba n'ebibiina ebingi buli we tubeera n'ebwa candidate abangi abajja ku ballot paper tuba tuwongera NRM ne candidate waayo amaanyi kubanga tulina options 2 dabaga nti ebyobufuzi tebiri mu purgatory tebiri mu ogenda kwekweka mboze ndi wano wakati you either support the government or do away with the government kakati abawagira government bo bagenda kusigala nga batambula ne NRM waabwe ne candidate yenna abakoze eki abeerazze okitegeeza kitegeeza nti omuntu gwe tusigazaawo n'omu wa opposition ffenna gwe tulwanira atukkiriza atulonde tujjewo NRM ne candidate waayo kati njagala obale FDC ya Najjanankumbi bwegaanwa n'eremezaamu n'egaana okwegatta Katonga kitegeeza nti egenda kuleeta candidate waayo bulungi nnyo structure za FDC zijja kusigalayo eze Najjanankumbi tulwanira omuntu ono w'opposition omu kati n'ab'e Katonga bwe mumala okukola ekibiina kyammwe eky'ebyobufuzi mugenda genda museeke simanyi neeke simanyi bikoze bitya namwe mumalize nga muleese fulaga bearawo oba munaaleeta Lukwago oba munaaleeta ani oba Besigye ku luno guwenyini gwagenda okujja namwe muleete candidate wammwe kati abo bakandidate babiri bakibiina kitya bakibiina kimu abantu betwandirowooza nti eyo FDC emu bwekwata abantu bayo 6 abagiwagira nejja nebagatta kuba DP abataano oba 7 nejja nebagatta kuba anti 6 netugatta nga tulwanyisa omulaba atya omu katugenda kusigala nga tutuukiriza eŋŋombo n'ebyogerwa nti ebyobufuzi byava dda naddala ebyopposition bya Uganda byava dda ku mulamwa ebyokwa-outseatinga the ruling government which is NRM and President Yoweri Kaguta Museveni kati mwenoonyeza byammwe kati Besigye otandise okutulaga amazima nti onoonya bibyo onoonya babaka abagenda ogenda mu parliament bonaakuba oluseke bakuleeterengayo buli mwezi ng'ebibiina ebirabo bireeta oyagala kudda ku iPod kubanga bw'obanga Najjanankumbi weekutuddeyo oli Katonga kati bwe tugenda okumaliriza ogenda kumaza tolina mubaka n'omu ababaka singa baba basigadde eri bano b'olina eno baba bajja kujja nga ba-independent iPod tejja kukubala kati onoonya weekwatira osigale ng'ofuna kasente ka gavumenti osigale nga naawe olina relevance osigale ng'owagira gavumenti mu buyinza omuntu ayagala ng'ekigendererwa kyammwe kyakujjako gavumenti etudde mu ntebe mwali badde mwekwata ekitole eki kimu era mayanja bw'olaba FDC ey'okubiri ng'ekoze ekibiina kyayo ng'okakasa nti abo badifendinga muntu waabwe okitegeera babafuuse badifenda bw'olaba Mpuuga nga naye akoze ekikye ono nga naye akoze n'oli ng'akoze n'ono ng'akoze baba bali mu kuyuzaayuza bululu bw'opposition omuntu abadde awagira alwanyisa waliwo omuntu ayagala gavumenti eveeko naye ng'ate ayagala Besigye ng'omuntu onfuna bulungi nga gavumenti kituufu tagyagala naye nga Besigye akyagala
kati Besigye wanamugamba nti londa Mayanja ajja gende wa Mayanja amulonde oba Mayanja afunyeyo obululu 10 nze Besigye yaŋŋamba nti Mayanja ye mutuufu lwaki tetuweekuŋŋaanya nga Besigye ne ttiimu yo gomanyi kampeyini bweyinza okufaanana 2026 nga tusibye ekisaakaate tuti nga tukubye olukuŋŋaana nga Besigye oyambadde baleti ku mutwe nga Lukwago oyambadde baleti ku mutwe nga Bobi Wine oyambadde baleti ku mutwe ne bwe mukaanya nti Bobi Wine si yajjanga president ne mugamba tuleete Lukwago naye nga mukikkaanyizaako nga muli bumu okitegeera nga mwenna emmundu yammwe eryegi kujjako gavumenti emaze emyaka 40 mu buyinza awo muba mujja kuwangula okitegeera muba mulina we musobola okulwanira bw'abaawo embeera y'okubba muba mulina bannamateeka babali okumpi naye kati Lukwago anaawolereza ani naye ng'ali mu kabiina kake so wali bwe muba nga mulwana bannamateeka muba nabo abasomesa muba nabo abasirikale muba nabo abannabyabufuzi abagundivu muba nabo n'abantu muba nabo 10 we lisonga ekizimba we kyabikira mubeeko ekituli kimu nga mutunula ifuyiwo nga ne tageti yammwe yakwawutusiitinga gavumenti naye bwe mugamba nti mutandike okukola obukuukuulu bwammwe buli muntu akoleyo akabinja ke noono akoleyo akabinja ke n'oli akoleyo akabinja ke olumba muvudde ku mulamwa ogw'okuteeba gooleegi omupiira mu kisaawe ndi muwagizi wa mupiira bwe mutandika okusamba omupiira ng'ekigendererwa kyammwe kyakuteeba goolo emu kitegeeza nti abasambi 11 kujja kubaako omu astrikinga the goal behind the net mulina okubaako n'omuntu omu nga kipa bw'akwata omupiira n'aguwa defender n'aguteeka mu midfield n'eguleeta forefront mpaka striker lwateeka mu katimba era bw'amala okuteeka mu katimba you celebrate as a team naye bwe mujja mu kisaawe nga buli muntu azze kuteeba goolo kitegeeza defender bw'anaagufuna ng'aduumuula midfield bw'enaagufuna tegenda guteeka ku striking line kuba naye eyagala kuteeba maki mugenda kumuza tewali goolo gye mukoze eki gye muteebi you can't go tetujja kufightinga tetujja kuwangula lutalo na lumu bwetuba nga omulabe gwe tulwanyisa si omu bw'okuliyetinga ekibiina n'oleeta kandidate w'omu kitegeeza nti ebirowoozo by'omaze okubyawula ku bya anti omaze okubyawula ku DP omaze okubyawula ku UPC obyawudde ku NUP ebirowoozo byo bitadde mu kandidate wo kati kandidate wo bw'atawangula kitegeeza tolina buyambi bw'ogenda kufuna kuva mu banno balala so nze ndowooza twalibadde n'omulamwa gumu twalibadde n'ekigendererwa kimu mu nsi muno ekinyumira ku madiini nti gakkiriza nti waliyo Katonda atya omu era ne gakkiriza nti omulabe w'eddiini ali omu bamuyita sitaani era kyekifuula amadiini ag'amaanyi nti at one point mubako kye mukkaanyaako nti omulabe waffe bamuyita sitaani era oli balyaga nti sitaani kyeyankoze osanga omukadduki yeevuma sitaani omulokole yeevuma sitaani bonna beevuma sitaani era bonna basanga bamugoba kakati bwe mubanga nammwe sitaani wammwe ali omu lwaki temwekuŋŋaanya ne mugoba sitaani oyo n'avaawo kati mwe muddaawo mukole ebibiina byammwe naye nammwe mba mukoze bizinesi zammwe Besigye teweerabisa tokkiriza kukola kibiina bwebanga watandika FDC yenajja nankumbi gyeri bwobanga mufunye enjawukana mu ekyo nga naye goolo ye ekyali emu yakuliberatinga bannayuganda togenda kugiriberatinga by again forming another party nina essuubi nti Besigye takyalina maanyi agagagenda okutandika okunoonya omuwagizi asooka okufayita kati Besigye osigadde nga taata genda ekavule bakufunire entebe otuule wali bakubumbireyo n'ekibumbe bakiteeke wali ogaye nti nzize nkwegasseeko mutabani wange tugguse olubimbi luno lwetwakola ki lwetwatandika kuba bano abaana bonna ba Bobi Wine bagenza okuyingira ebyobufuzi nga balabira kwani ku Besigye
kati abaana abakuze bakwegomba kati otandika okubalale Bobi Wine agikube najja nankumbi gwogikuba ekibuye tulabanga kyansonyi kati Bobi Wine akuba olukuŋŋaane najja nankumbi ate munne muiseewo drive nti ate Besigye ali kibuye kasaawe akeekatwe akataka nze ndowooza bwebanga endowooza yammwe yeemu have one common goal and fight to achieving it okukola obubiina tekina kyekigatta ku bannayuganda omuwagizi gwe tulwanira ali omu wa opposition era bwe tusigala mu njawukana ezo NRM mujongere emyaka emirala 5 kasenjawukana ezo zisigalawo NRM mujongere emyaka emirala 5 awo omanya nti n'omutabani ajja kufuga omanya n'omuzzukulu ajja kufuga n'omunnakabirye n'omunnakasatwe bajja tufuga ate bo lyessanyu lyabwe nina oluyimba lwonna wandiise ngenda kulukola naye temusobola kulubba kandi babuulire kuba luyita luma akaveera essaawa yonna lufuluma luma akaveera wakwatako ku nsenene we Masaka atakwatanga nazikwatira ddala ez'okuttale n'ez'okumataala kati bwe twagendanga tukwata ensenene ez'okuttale zenjogerako ng'okwata ku lusanja ng'ogisuulamu okwata ku lulagala ogisuulamu ne ku lubazzi oba oliawo tezaateranga kulabika naye ng'ogikwata ogikola ki ng'ogiteekamu kati obusiru bw'ensenene nga ziri mu kaveera zo ziba zirowooza ku lusanja alowooza nti ku lulagala yagirabise ennaku ne ku lulagala alowooza ku lusanja yagirabise ki ennaku kati ku lusanja oba gye twayitanga kulunkalu kulunkalu ye ku lusanja kulumbisi ye ku lulagala kulunkalu ng'aluma olubuto lwa kulumbisi ne kulumbisi ng'aluma akagulu ka kulunkalu kati nga babeera mu kaveera omwo era kyova olaba ensenene mu kaveera ne booteekamu obutuli zonna osanga nfu ekitta ensenene mu kaveera tekiba kiziiro zeerwanyisa zokka ne zirumagana zokka nga zirowooza nti buli eri mu kaveera mulabe wa ginne waayo kumbe mulabe wa bonna abali mu kaveera ali eno wabweru akaveera akakutte ku mumwa yanyumirwa mu byemukola ki byemwekola era agenda okubasumulula omukongozi w'ensenene bw'aba azikongola akaveera akayuza bw'ati nga tewakyali esobola kulunga zonna zibeera awo era n'akwata evvu mpolampola n'ajjako obugulu n'ajjako ebiwawaatiro nga basula mu kikopo oba mu kasefuliya bw'amala bw'atulya abasajja abaatukwata ne batuteeka mu kaveera bino bye tutandika okukola ebibiina n'okola ekyennajja nankumbi n'okola ekyekatonga ono n'akola ekyemasaka oli n'akola ekyekibuye bibongera kusanyuka bibongera kuseka kuba tuba tumaliriza nkulumbisi oluma nkulunkalu ekyamakulu ekyalibadde kikolebwa kwegatta nga bwe tuli mu kaveera tuluma akaveera mbasiibudde nze Simon Rock tweyanze genze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan naye nga njagala okubajjukiza abanafu aba Segvic Consults Tours and Travel webali nnyo waggulu awo ku Alwa Park Plaza webali level 2 edduuka number 2 so webali awo F643 2F643 F2643 yes webali awo so gendawo ku byentambula z'ennyonyi okolera ku paperwork bw'ayagala okugenda wabweru oba ogenda ku mirimu bakolerako ku paperwork oba ogenda kulambula oba ku kyala byonna babikolerako bulungi nnyo passport bagiguberako n'ogifuna air ticket bagiguberako n'ogifuna visa bagiguberako n'ogifuna n'enteekateeka zonna okulaba nga bakulambuza bulungi nnyo so bazirina n'okutambuza obulungi mawanga g'ebweru America Bungereza Canada yonna bo bagamba nti bajja kukolako bulungi nnyo ku nteekateeka ezo ate n'okulambuza wano ewaffe era bakulambuza bulungi nnyo so tebalina tabu yonna bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel kubirako ku Director Lwanga ku 0784 28 19 0784 28 19 oba ku 07 28 19
ojja kuba mufuna bulungi ensonga zitambule. Essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja. Twalayo omwana asome. Bali mu luumula kati abaana bamaliriza naye bw'obanga olinamu ku kirowoozo ekyokukyusa omwana essomero taamu ejja ey'okubiri alowooza ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja omwana bajja kumusomesa bulungi. So mutwaleyo bajja kumulabirira endabirira nnungi nnyo, abasomesa batendeke bulungi, bamanye enkwata y'omwana ate nga n'ebikozesebwa byonna ku ssomero gyebiri, abaana babalisa bulungi, abaana ebyokuzanyisa bwe biri ku ssomero, swimming pool bweri ku ssomero, ate nga n'okubasomesa bulungi mu kibiina nakyo era nsonga nkulu nnyo side awo. So twalayo omwana asome ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja side awo. Kikonge Advanced Nursery and Primary School. Bw'otuuka mu tawuni y'Ekikonge otavaako katono nnyo mu tawuni y'Ekikonge oddako munda katono awo ku mukono gwo bw'oba gwava e Kampala ku mukono guno ogwa ddyo. So ojja kuba ogenda munda awo tonomo katono n'ekipande weekiri bulungi nnyo bw'okiraba Kikonge Advanced Nursery and Primary School. Twalayo omwana ekisolo weekiri omwana abanga ali ewaka ojja kumusomesa bulungi nnyo nursery ate nga ne primary maaso awo ojja kubatongera okuba nga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo. Nenga ekisinga obukulu gwe mutindo abaana endabirira n'okubasomesa kikulu nnyo ku Kikonge Advanced Nursery and Primary School. So gwava mu Kampala mu paaka bulinya mu paaka ziringa mayiro mmeka bagambe nti ngenda Kikonge ngenda Kikonge ku lw'Emitiyana. So side yawo byokuba bitambula bulungi nnyo, abaana bali eretha, abaana balabika bulungi, basoma bulungi, oluzungu kirya wali wonna. So naye twalayo omwana asome side yawo. Kanamba k'essimu 0753 mukaaga 0 emu 0 7 2 nkaaga 10 7 oba 070 emu nkaaga 3 9 3 nkaaga 7 ojja kuba omaze okutuuka ku Kikonge Advanced Pre-Primary School. Okay. Kale mutukirize tuve ono bannanga tugende tulabe embeera nga bwetambula tweyanziza. Wano ku Segivi Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka, tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Solo kola ticket zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda. Ng'abagala okugenda ku Maction Falls, abagala okugenda ku Bwindi Impenetrable, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.